Rema Namakula client mulungi nnyo in the way that nzamuyiyiza nzamugamba today ogenda kukola kino atuula koza ebisinga batabikolangako n'atuula ne mukolako n'akirayikinga oba ate ye client gw'osindikira wa message you send us some pics n'agamba just come home oba come this side because yes muntu nnyo wakujja mu saloon. That's what I can say. Muntu wa mobile saloon ayagala nnyo musanga waali. Akaviiri kano akali mu kukyala stylist bane kakutwalira bbanga kaviiri kali kasufu nnyo Kantwalira essaawa bbiri. Essaawa bbiri? 2 hours. Limba naawe. 2 hours because I had to add some extension. Ate kano ko kayanguye because ko kabadde simple nnyo. Nali nyina okwongeramu extension za natural because she's always natural. Nali nyina okwongeramu extension za natural. Nali nyina natural is a lot of work. Because yes muntu wa exaggerating hair, si muntu wa bintu bingi. Kiriza bintu bingi akola kyangu. It's simple. Because era mulungi gaye mumulaba si wakwemonkolerako kugira ate obviously gemanya ganga atulaba akaseera kano nyongera okubeera nga nkubuuzaako ne nkugamba nti webale kubeera nga always following yenna omuntu ow'enjawulo gwe mba nkuleetedde mu kaseera konna okulaba nga keeping up n'okumanya naki ekitambula side eyo lunaku lwa weekend nnyo weekend vibe gye tulimu manyi bangi mwetegekera okwanjula wano ne wali so ffe waino ntugamba nti leka keeping updated obere ng'omanya ki ekitambula side eno sa akaseera kano wano wendi ndi ne youngster muvubuka muto bamuyita Rains Hairs sio weyita wotyo bakwita Ryan Hairs. Ryan Hairs butiri omanya amanya mazibuzibu naye tujja batukikwasaganya mpola nnyo ngono blood gwolaba wano azze akola ne ba celebrities ab'enjawulo akola ne ba slay queens kyasinga okuba nga ategeera basically so olunaku olwaleero musazeeko tubeere nga tulaba engeri gy'akwasaganyambu ekintu kino okulaba nti akola waxes ezakabi pieces ezolaba mu nviiri z'aba socialites abasinga ba celebrities bemulaba side awo mwana mulenzi ono alinako magic gyakola okulaba nga ekintu ekyo akikwasaganya bulungi nnyo so era still ye guy ali emabega wa enviiri za Rema Namakula sofa mu kukyala twaziraba ng'ekintu okikwasaganyiza bulungi nnyo then twaze mu guno introduction shower banaye mwatutabukidde awo simanyi mwakikoze muti ekintu simanyi nange bankubira the day before ne bangamba I have a shoot this and this I'm going to do this and this then I was like don't do that do this nakkiriza cause yali takikolangako ayagala nnyo ebintu ebipya ye nga ye nti ate ayagala nnyo omuntu n'amuwa the best because I always give her the best though sometimes tubeera ng'obudde bugenze nnyo ngoba she has a function nemukolako nga mpapa biki nze kisigala kindiko naye ye aba fine n'ekyo because ye si muntu wa exaggerating hair si muntu wa bintu bingi kiriza bintu bingi akola kyangu simple because era mulungi gaye mumulaba si wakwemonkolerako kugira ate njagala omuntu atulaba side eyo tutandike n'emikolo ebiri at least gye bakalabako tutandike n'ogw'okukyala akaviiri kano akali mu kukyala side bane kakutwalira bbanga kaviiri kali kasufu nnyo kantwalira essaawa bbiri. 2 hours. Limba naawe. 2 hours because I had to add some extension. Ate kano ko kayanguye because ko kabadde simple nnyo. Nali nyina okwongeramu extension za natural because she's always natural. Nali nyina okwongeramu extension za natural. Nali nyina natural is a lot of work. So 2 hours. Kyantwalira 2 hours. Ng'ate mukolako si papa with time. Akakaviiri ke bayita batya? Bakayita band. Badi? Nakugamba oba ki? Bakayita tekayina linnya sijja kulimba. Naye ka bridal hair. The behind loop. The band behind. Twogera kakukyala? The behind loop. So kimuva mwazimalire nnyo emabega. Zaali nnyo mabega.
cause extension yali egenda mayanga gundi accessory yali egenda wano. So wazikola that day okukyala kati tunulya after okukyala mwazijjayo ekiro ye nga yeyo omuntu cause she had a beating on the next day yagenda, then she called me to just straighten naye nga ye yabigirayo ewaka. So always can't move with your kuchala hair the next day. Buli wokola enviiri ekika ekyo nga ze wamukola mu kukyala kikwetaagisa still okusigala ng'oli close waali ziba zikyasagayo ka maintenance oba kiba kiwedde? Engeri gye ziri nakyo ate n'enviiri twakozesa nakyo ziba tezeetaaga nnyo okubeera nyaawo kubanga ziza straight. Eza straight zo ziba zeetaaga kuba zisunsuka naye nakyo teyeetaagisa nnyo omuntu kumubeerako. So olwakimala yali done deal kuliko ku mukolo change naye nyina okukyusa enviiri emirundi ebiri. So that day waliwo nnyo? Naliwo. Buli kimu buli wadda mu nju gwe okwatamu wano ku oba oyina lotere ez'amaddeyo nga kintu kino nga kya naye mwanyumirwa omukolo tulyako saamanya byali ku mukolo cause nali ngenze kukola so saamanya byali eyo nange nabiraba ku ssimu ng'abala ku social media. Rema Namakula ono specifically katumwawule mu bali abalala bozookolako bavinka tuwa respect ba peer pounds aba socialites abenjawulo bonna bozookolako tuwa respect yonna gye muli naye akaseera kano bwe yabanga akola ne Rema Namakula why not katubire nga ate tumuwanikamuko waggulu tukihypingemuko Eddy nali mukozeeko zali then gwe gayo olidde ssente e Kampala wano naye bye namukolako cause I was under someone. I just did the beginning, my boss n'amaliriza so era kyobola asimu mbaze nnyo kuba size yamumaliriza mbaze bano at least ye Rema gomu ekwatidde buli kimu ku start wenza mwekwatiramu simaze naye ebbanga ddene emyezi giringa 7-5. That's why watusuubiza nti guno mwaka go cause muguno omwaka oba oyinamu Rema eba hiiti omanyi ti nammwe mukuba hiiti eno tuzikuba mu mpolampola lwakuba ffe tebatumanyi munnaye okkiriza nti kati olina hiiti ngiina kati tutunulire nga tukyali ku mukolo guli ogw'okukyala omanyi kati gunzigirayo bulungi ekifaananyi ekirungi buli lwe ntunulira ebintu engeri gye mwabigatamu. Do you guys communicate n'ono abeera agenda okuleeta olugoye se omuntu gwogenda okukolako kati tugambe Rema engeri gy'okolamu enviiri ze nalaba nga bimakinga n'engoye ze yayambala kinda nendaba ne makeup nga gwe wakola makeup still? No, bamuyita Faith Fresh. So, nalaba nga ebintu bino bimakinga olowooza musooka communicatinga oba mwesanga mulimu eyo mbeera mukikola muti okulaba nga ebintu bamwe bikwatagana oli naleeta kino oli naleeta kiri naye ne bikwatagana era ndowooza engoye ze ezisooka kuba nze wembeera ngenda okukola ku client ne wabanga sooyo agamba engoye zegenda okwambala zeetaaga nga enviiri ziri waggulu, engoye zegenda okwambala zeetaaga nga enviiri zigwako wansi, engoye zegenda okwambala ziri weziti ne wezi okuba so okugamba olugoye lwange luli so open muno so I can't put all my hair up ezimu ziteekeko wansi. ogw'okukyala weguto wegwatambula then twalabye introduction shower banaye ate wano owate oba watukoze eki mwinayo n'endala ki zijja bagamba era naye omugirinde ndako eno eya 14 waliwo endala nga 14 kyenaba ate eyo gye bayita batya simanyi nange naye bangambye embeera available. date ki gye bakuwadde? Date ya ku Monday. Zikye Monday? Monday. Twinayo endala. Mugenda okuba mukikwasaganyisa ku Monday. So, results just baffe yaffe tetubi okay, ebintu bamwe bimwasazeewo kubikwatira eyo bwe mutyo mpola mpola naye good enough ate staffe tutambula n'abantu abalina waka abantu abalina kye bakola naddala nti kirabwako. So leka tutunulire ku event ate ne eyasembyeyo tutunulire eyo bayita hairstyle ekijjo wamutaddeko leero.
akaviiri ke bamukoze ke bayita batya? Akaviiri naye akaviiri the band behind era still ke kabadde ke kamu nakali kano kabadde the side band side band yetya side we do the side luli kukyala byali luno kwa twakoze side wano otekawo layini tuteeka eviri ku side. Rema ekitegeeza ye muntu ki bwekijja mu bintu bino ebya style ebyenviiri nviiri kizasinga okwagala? She likes to look natural. Natural. Kyovula mu kukyala nakyo behind then kati tuzze mu sides wano muguno size ye muntu wa natural kasita nakyo omunyiriza n'avaayo bulungi. Muntu wa natural ayagala ebintu nga si bya artificial. So wetutunuulira ogambye osooka communicatinga na Wangoye then ani addakaawo ani addako nga tumaze ebyengoye before nga tonnateekawo nviiri ezo z'okola coordination wagambye etandikira kwani Wangoye owa makeup kiki? Asooka funa Wangoye. Abakyala bagala nnyo okwambala obulungi. Ebiseera ebisinga asooka funa kyagenda kwambala cause the hair tusobola kukola nviiri nga tannamanya lugoye lwagenda kwambala oba tomanyi which style gy'olina omukola kuba times tuba tulina sharinga ideas basijja kukaminga n'ekintu kyange mbu njagala kukola ekina ate you want this ebitabula ba client manyi n'okukola kyoyagala what you want sekyo ngambye as long as nkikola bulungi nekivaayo. Nga tunatera okuwunzika ensonga za Rema Namakula because zatezo zinkutteko nnyo cause mwana mwakola ekintu kyakabi buli nze kyendaba bannaye kiri magical. Naye watuddeko wabbali ne weewuunya ebintu bino ng'obiraba nga final works nga mumaze byonna obigatta. Nakibitunuddemu n'embiraba. Wekyaze ku side ye ey'akaviiri? Wekyaze ku side yange ey'akaviiri nange nakalabidde mu kifaananyi nti kavuddeyo. Tutunuulira omukolo oguli main ogw'14 November still nakyo cause ye omuyimbi ayagala ebintu biri nakyo naye at least mu plans zo olina okubeera nga weetegekera olunaku lwo cause lwo luli bigger than zino zonna zo z'okolako lwo weeteeseteese otya mu kintu kino ekya nakyo being nti omuyimbi ye wa nakyo? Neeteeseteese byonna ebikola nja bijjayo kwolwo nja kujjayo ekisinga. I will do the best. Tusunireko katono fe abafunye opportunity atuukawo oli luli twali ku kukyala yali baaka then side wano mu introduction shower then ku main event at least tugamba oba front ekyo kyama kyaffe atubireka kale akatono kajja baaki nti tunalabayo kapini nga kayiseemu kadde akatini weekati at least feke tunagambirako nti walaayi gayo yakikwasaganya abula kyo simanyi sinamanya kikyufu esawa eno tonamanya kituufu taata saagala kubabbirako akati niwe kati mukirabe nga surprise ate situluli wamuteekamu akakuubo wano maaso wano just akantu katini we kati akatabbisa bibuuza katono we kati genda mukola ekisinga kyo sijja kibagamba sijja kugamba buno kubanga ekyokustayiringa tujja gamba ono ngenda mustayiringa bwenti kubanga obeera olina obwongo ng'olina ati mu ngalo zo ne mu mutwe omuntu yanogamba it's a big day kamukola ekisinga let me do the best kede kamukola ekintu ekiri unique ekitalabibwangako n'okuba so tuwe just kala assurance ko bannayuganda balindirire kizaatidde oyinza oba totubidde naye tubuulye balindirire the best I'm going to do the best ngenda kukola ekisinga kyemutalabanga nako nabyo ebizigo wabiguze dda bino byemu apply nga byemwongeramu ebyo nabigula dda birina mu store sisobola kubijjayo kuba si bya wano nnyo byetugenda wabimuterekera specific wasoma bisome wesanga obikola omaze ebbanga ki mu bintu bino bya hair style? It's a gift from God because I thank God kuva mu buto I love it. I used to comb my mother's hair bichiwe bityo
ba neighbors wentyo nga nsiba ebisubi. It's a long journey. So kuva mbuto no bingana naye someone told them bandeke. I move on. Enviri zimanyikiddwa ku bakyala. Twalisuubidde mukyala okubeera nga yamanya ebyenviri naye ku mulembe guno abalenzi muyigiddewo ebyenviri. Ndowooza enviri kitone ate if you like something osobola okikola olina okukkiriza nti you can do it. So nze nali nzaagala kuva mu buto era nnwanye nnyo okutuuka wano akatini kennyina ne wendi n'erinnya ettini yennyina. Erinnya otandise okukola? Kandi wemu guno omwaka nga guggwako ngenda bandiyina ery'amaanyi. Olipimapima lituuseewo? Terinatuuka wala nnyo cause I was under someone. Kale mbadde nga ali down oba abise ekitone kyange to go on. I was under someone then netufunamu obutakkaanya. That someone naye amanyikiddwa oba? Bamuyita Grace. I thank him ankoledde bingi kale antuusiza wano okumanyika akatini ke bamanyi wendi. I thank him a lot. Yantuusiza ku kino kyendi kale. Ndo nagendayo ewuwe nga I have something in my head naye nyongereddeko wuwe. So mwebaza olw'ekyo. Omuntu ajja kwebuuza nti ekintu kino kati tofa akakimala mu bbanga ki? Kino ekintu ky'okukola obuviiri bw'abakyala. Kino ekintu kimazeemu emyaka 3 years. 3 years gana akava mu saasoma kumalako nakoma mu senior 4 nensalawo I move on with this. Then nali ngenda ku course biki naye nensalawo to look for someone who knows better ansomese. Nemufuna nansomesa kati manyi. So manyi ga Grace. Manyi ga Grace yantusiza wano wendi. Ekyo sijja kikweka. Though tuyina ebizibu ebyagwawo naye yantusiza wano wendi. Kitaba kuba ye tebandimanyiza. Naawe ba celebrity benkolako tebandintegedde. Just because ayina kyanyambyeko ankutteko ku mukono. So Grace akola nnyo ne ba celebrities? Si nnyo. Akola naye si nnyo. Kale akola nnyo ku ba Slay Queens. Queens? Gwe kati ogenda kusinga kukola ku baani? Naawe era kati gwe mulandira ba Slay Queen. Ndowooza nze era ba Slay Queen ne ba celebrities ndowooza. Ne ba comedian ne baani bonna eyo yonna industry. Experience ya kukola ku ba Slay Queen eri etya tebeepankapanka nnyo? Era beepanka. Sako sikagala kyokka nga keke bbeeyi ye. Era oyina gumira mbeera ye. Oyina gumira mbeera ya muntu, oyina omanya omuntu, oyina otegeera kyayagala. If you get to know what she wants, then bigenda mu maaso. Because wotegeera client kyayagala nagamba kino sikyagala kikolebwa ki ne bwoti. N'omuwulirizaamu lwaki aba akuyombesa. Oba omutegedde nti ayagala kino. As long as otegeera omuntu kyayagala. So experience ye eri etyo mu nkolagana yo ne ba Slay Queens? How is the experience? Kola nabo kiri kitya? Kirungi kuba mbafunyeemu. Obafunyeemu ki? Baalo bafunyeemu kasente bafunyeemu birala. Mbafunyeemu akasente, mbafunyeemu erinnya, mbafunyeemu ebintu bingi. Mbafunyeemu obuwagizi bwabwe like to support me each and every day. Nga ye taswa abeerawo nga sinamukwata mu mutwe. She can't live oba azze wantu na if I'm not around she rather live doing the hair. So ba Slay Queen n'abantu ba bulijjo bano abantu abakyala abali ebyabwe naye nga baagala okulookinga that good. Baliwa b'osinga okulaba nga bo ekijja mu kuteekamu wano bo baagala bya bbeeyi era ba Slay Queen wekijja mu kyokola ki teekamu akasente baagala bya bbeeyi nnyo. Ye bali ba kati waliwo ba celebrity era benkolako. Ye kasita ekintu kiba kirungi if it is worth it akayana
she gives you the money you want. 1 Rema Namakula, 2 Vinka, 3 waliwo TV presenter Zahra Toto, Anatalia, those Pia Pounds bonna abasinga benkolako batera okuyitirako batera oyitirako wano kintu basanzeewo ekitungu okiwanise ku level ya waggulu nnyo nga tetunagendako aba celebrities bozookolako. Njagala tutunuulire apparently location eno gye tulimu eno location kati bukyawayawukana ku Grace kati yo eno location si yange. era still oli under somebody. It's like because I'm sub-renting here. Basically wojja mu kifo wekiti kiki osinga okwetaaga okukolerawo wano ng'ozze mu space ng'eno gye tulaba eno saloon nga weyini nga si yo but basically gwe ku mulimu gw'okola osubrentinga kati wano osinga okozesa eri gundi kifo kyenkana space yenkana ki? I only use 1 chair. Just a chair. Okola emirimu gye. Okola emirimu gyange ne space ya dummy kwenkolera zi wigs zange. I don't use a lot of space. So a client wajira that same chair. Kigwera. Era kigwera kwao because she has to sit on the waiting seat nalinda. I finish up with whom I'm working on. Nagenda naddako that. Being nti okoze ne ba celebrities ne ba sire queens zembatyako lugezigezi kan a celebrity oba sire queen atule wali asobola otula wabbali wali n'alinda asobola okulinda byaddala kuba naye human being ate wabe pozi nga talina mpisa naye nze sibafunangako naye someone yenna amanyi business asobola okulinda kuba ye tali nnyo si w'amaanyi nnyo taba Katonda. Vinka najja natulawo katebe asobola okulinda n'alinda omulala asobola okulinda example ya leero ne leero I was supposed to work on her n'alinda clients bembadde nabo ne mukolako she had a function she was late. Beera wa mazima like alindira ku simu like mu getting in contact n'abeera nga alinze n'agamba I think kambireke ne mugamba I'm finishing up with the clients abakusoose cause one book is late. If you book me late, client yambukinze mangu awo siba fair. Era ogendera client agenza kwogerako mwagala kola kuba celeb ate ze besibyagala so engeri gye nkolamu ebirimu gyange first come first serve. If you come late ne wojja late nga wakoze appointment but you find me working on someone ngate sawa ze wayegedde sizo zeeko I cannot give you time nga sina kumaliriza ono. That's how I do my things. Ate nga basire queen bo bakimanyira bingi nti okola mu basire queen kirabika birikirira. So then twaga tutunuulire ekintu kino engeri gy'okitambuzaamu basically okulaba nti ne ba celebrities kati batuuse ku level yo bakukkiririzaamu before nga tonnatubulya ngeri gy'okolamu magic oyo okusiba enviiri kino kitwala bbanga ki zino mu customers ze atudde mu ntebe kiyinza taking how long? It depends yagenda okukola cause waliwo braids waliwo dreads waliwo okusiba wig cause ennaku zino basiba nnyo wig waliwo okusiba zi closure waliwo closure entini waliwo empanvu waliwo emalayo bingi so it depends kati wig esootoala like 1.5 hours. If someone is doing a wig agenda jambala wambazi so that emutuuka bulungi agende. Leka sharing ku worst experience yo ng'okola n'abantu bano. Worst experience? Experience ky'owulira nti buli w'okola nabo at least waliwo oluusi wekituuka ng'olaba bakudravinga off kinda oyagala kuvaako ko. Nga client yanzijako. Twogerera ddala ku ba client ba celebrities ne ba sire queen. Amayinza banzijjako mu bintu bingi. Ekinzijjako singa client yajja ne mukolako after doing what I'm supposed to do, after you ordering me what I'm supposed to do, nze ngendere ku mateeka go yet I know what I'm doing. Ekyo kinzijjako after me doing what you told me to do nenkola ebifu omanye ekyokukola. You don't look nice. I know what to do, you order me to do what I'm supposed to do.
ng'ondagira nti nkolewo enki ne bwenti, I make sure nti nkola bwennyini nga woŋŋambye. So tukakana olumu onyiize nze nyiiga naye sikulaga naye kugamba nakugambye this and this. Otunira side of your clients batambulira nnyo mu trends ebitambula, gwe okipinga otya okubeera nga oli updated nobeera nga webakusangira oli ready okubeera nga obawa ekitambula? Olumu kingwako nga ndi free, olumu ne mugamba nkyalina kyenkola, olumu ne bwe bityo. Style zino ez'obuviiri zikyukakyuka buli bbanga. Okola otya okuba nga naawe otambula n'omulembe ng'omanye ekitambula akaseera ako ekiri ku market mu side y'obuviiri buno? I use social media. Social media. Because abebweru batusingako kyo kyekituufu. Singa okipinga ng'oli kuno ku simu kati ng'omuntu amanye enviiri, you follow this and this, this and this, because abakyala bagala nnyo ebipya. If you're doing something this, tomorrow you do this, kyekimu, you lose clients because bagala nnyo ebintu ebipya, bagala nnyo ebintu ebiriko. Because nawe kenyini oba otuuka ekiseera n'omuyiza n'omugamba kino, leero ngenda kukola kino, like or not. She ends up getting happy, are so happy, are so surprised about what you've done with her hair. Wali ofunyeekoko embeera n'obeerako ekintu kyonna ekitrending nga kyofunye oba akaviiri nga akapya kazze gwe n'ocontactinga client wo before client okucontactinga? Yes. Kyali kibaddeko? Kibeerawo nnyo. Because you see, kati example ya artist era. Togera manya ya? Rema Namakula client mulungi nnyo in the way that nzamuyiyiza, nzamugamba today ogenda kukola kino. Atuula koza ebisinga batabikolangako, n'atuula ne mukolako, n'akilaikinga. Oba ate ye client gw'osindikira wa message, you send her some pics, n'agamba just come home oba come this side. Because yes, muntu nnyo akujja mu saloon. That's what I can say. Muntu wa mobile saloon ayagala nnyo musanga waali. So twagala okwongera nga tumanya ensonga engeri gye zitambula zino ez'okukolamu styles enviiri, engeri gye mukolamu obuviiri buno omulenzi, so surprising, tekitera kusangika. Naye ndowooza kati mu abasinga obungi mu bizinesi y'okukola enviiri, oba tubalwetinge tutya abalenzi mu kintu kino eky'okukola enviiri? tuzikola n'abakyala bazikola, but of late naye abakyala basinga kola bino braids, kusiba obututwa biki. Naffe men tubikola naye si nnyo. You end up when you're too busy to do that nga tosobola kukkiriza client ajja oba omusibe katutu oba ki, naye nga tuba tubimanyi. Naye tugetinga used in pieces, because pieces wigs ezo weaves zifuuse weaves abakazi ze baagala okukozesa. Naye twogera ku byalo emono tetwogedde wamufuna otya okuba nga ali omu ku bakiraya ntibo tetukyogedde? Nali under someone, jjukira nakugambye, nali under someone bafunamu obutakkaanya, naye in getting Rema yali amanyi. Nagendayo wa makeup artist gye bamukolerako makeup artist mukwano gwange. Then I had the makeup artist say Rema is coming, hey, what and what. Then I was like, let me come with my gel and brush so that I can do her edges. Because yali amanyi nagamba, hey, how are you? Mugamba, can I do your edges for free? Don't mind. Ne mukola edges for free. Nazaagala, nasiima. N'olulala era nali ngenzeyo era najja, nali simanyi nti ajja, najja ne mukolako. Then awo nansabye namba yange, nagamba, I have a function on Sunday, ojja kunkolako, ojja kujja onkoleko edges. Then olwaddako ne mu stylingamu simple ng'agenda kuyimba, olwaddako ne mukolako, n'olwaddako paka kati omukolako. Kitwala bbanga ki okuba nga akyusamu oba kikutwalira bbanga ki okuba nga omukolako? Kitera tutambuliramu okola. If she doing a very simple style, it takes like 20 minutes. No, as in ye ngo oli abeera akola okukyusakyusa mu kastyle ako, is it a week, a day, 2 days, mwezi? Enviiri ze kubanga musiraamu, enviiri ze tazitera zirwisaayo nnyo, ate ayagala nnyo wigs, because wig so ogijjako
n'onaaba bulungi ng'abasiraamu bwe banaaba. Naye enviiri ze nsobola omuwa style eno mweno wiiki, nsobola omuwa style mu wiiki eddako, tusobola okyusa enviiri buli wiiki. Akyusa buli wiiki. Akyusa buli wiiki. Ye muntu kika ki gy'oli mu nkolagana yammwe mu bino ebyokukola ng'omukolako enviiri? Oyinza munnyonnyola otya client wo wa kikula ki? Client yeeyisa bulungi, like oba nkugambe ntya, ali so good nti takutawaanya. Pozi at times olumu abeera alinaaniddwa abantu bangi nga buli omu amuwa opinion, you have to do this, you have to do this, your hair biki. Ebyo zezo challenge zensanga, naye si muntu mubi, muntu atuula n'atereera n'omukolako. Obulamu ne butambula ng'omukozeeko, n'agenda n'akola ebirala, nayo n'ogenda n'okola ebirala. Tweyanza nnyo akaddeko. Tujja baffe nga tulindiridde olunaku luli tulabe embeera Blood waffe ono wagenda okuba nga akikwasaganyaamu, naye nga ffe wano we tuli tukkiriza nti ekintu kino akikwasizza maanyi, sofa ku kye tulabyeko ne ka ponytail ka Vinka nakalaba. Omukozi akalala. Omukozi akalaba. Fringe mujja kalaba. Akayisaani? Fringe. Fringe? It's a thing. Enviiri zijja, it's a band at the waggulu, then ka fringe ne kajja ne kabika face wano we bati. Nako mujja kalaba. So leero ko omukozi. Ke mukozi yakataddeyo dda. Ayagala okukalaba kagende ku social media za Vinka. Social media za Vinka nezimation kweziri. Alagiridde amukozi akaviiri. By the way, even omulundi gwange n'ogwasooka okukola ku Vinka, the hairs namukola zaali free of charge. Ye wa connecting otya naye Vinka? Vinka na connectinga naye era naye kozesa makeup artist amukolako. Shamike bamuyita Shamike. Ali kwa official building. Naye yali mukwano gwange before. Kuba nalina client gwe nkolako naye nga mukolerako wuwe kuba client abatayagala kujja eno mu kibuga. Then ne mugamba, why don't you connect me to Vinka? Nangamba, okay, I'll try. Ne mugamba, just tell her I want to do her hair for free. Tagenda sasula de n'ekikumi ng'enakola nviiri ze just njagala mention, njagala nakkiriza ne mukolako, namukwata paafu, nteekako akaviiri. N'agenda ku mukolo gye yali agenda. So that's how we are connecting. Then n'atandika okumpita. Nze nga mpita ne leero. Ate ye Pia Pounds ng'atalina mu kampu ebaddemu umbrella ya Eddy Kenzo. Bannange ate gwe nno naawe okola otya ne Rema n'okola ne Pia Pounds? Nedda ki? eri business. Bonna ate ba client era balina bayisanga abantu. Ono wabeera ayagala mukolako ng'omukolako, nono wabeera ayagala ng'omukolako. Naye nga ku babiri ani yasooka okujja ani gwe wasooka okukola naye ku Rema ne Pia Pounds? Rema gwe nasooka okukola naye. Omwana Pia Pounds najja? Najja naye wangu ye yamuconnectingako. Bamuyita Zii. Yamukwasaganya enso. Akana ne keeyagalira wano. Keeyagali. Emirundi mingi. Guli gumu. Kuba gumu. Ayinza okuba oyo omwana era yamala laba nga Rema anyumye. Pia Pounds oyo najja wano era naye akikwasaganya. Nga tudduka njagala tulaba tubeere nga tumubuulya engeri gye bakufunamu cause abantu bayagadde nnyo ebintu bye wakoze, so omuntu yali baddeyo nga ayagala okubeera nga naye alookinga natural waatyo, so tuyinza kukufuna tutya? Abanjagala asobola okunsanga wano ku California Plaza, Kurumu Street, shop number F1. Enamba y'essimu 0703 44 2658. 0703 44 2658. Then still Instagram, Facebook bakufuna batya? Instagram, Snapchat bulabika era nabo mukola nnyo mu bintu ye tuli yonna. Kati ku Instagram at Ryan Hairs, ku Facebook Ryan Hairs, ku Snapchat
Ryan hairs are trap boys. bamaze okuba bakufuna Na bulungi. tetusharinze nnyo bingi bisingawo naye at least ndowooza abannayuganda bategedde amaanyi go we gali n'obusobozi bwo challenges tetuzogeddeeko naye wabeerayo emu gitugambe Eya mu mulimu gwammwe guno challenge gye gino tusanga zi disappointment. Osobola okukola appointment ne client oyinanga babiri, client nakulimba n'atajja oba nakulimba oba najjako essimu oba neyeekyusa. You end up ng'oluuzinza ono abadde serious azze ng'ate oli bonna, you end up losing all ng'oli yakulimbye. Challenge zetusanga naye nga musigala mukola obulamu ne bugenda mu maaso. So egundi akasubi we kava ku nnyumba tegaana kukola ki sigala obulamu butambuliramu nnyo naye nga njagala okubeera nga mbeebaza mwenna abetutambula nabo mu nsonga zino weziti nga tubagirayo abamu ku talents, abantu abalina ebyenjawulo bye bakola mu mbeera eyakabi ate nga birabwako cause mwana mulenzi ono byakoze byeraga sobola kubanga nziramu kubyogerera gwe side osobola kubanga ogendako ku vinka ku Instagram oba Facebook ye nolaba mwana mulenzi oyo gwataginga wekijja ku hairstyle ezo. Rema same story osobola okubeera nga ogenda ku Instagram ku Facebook ye ojja kulaba mwana mulenzi ono nga mutaginze mu mbeera eyakabi asobere nga otambula n'okumanya wano ne wali osobola okuba nga omunoonyako ku platforms ez'enjawulo z'abagambye and as well osobola okuba nga ojja ku California building ku room F1 first floor nobeera nga omufuna bulungi nnyo ekintu ne kibeera nga kitambula bulungi ddala. So see you when you see me, I'm out.